Eddwaliro lya Ssaabasajja Kabaka erya Muteesa 2 Health Center 4 lifunye ekyuma ekikebera endwadde y'amaaso. Buganda erina amasaza 18 nga yakola plan ey'okuzimbira abantu baayo amalwaliro masaza 5 okuli ne Singo. Okuva amalwaliro gano bwe gazimbibwa, oyinza okugamba nti eddwaliro ly'essaza Singo lye liridde empanga mu kufuna ebyuma eby'ekikugu. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Singo mu kwenda Deo Kajimu yeebazizza nnyo beene olw'okubalowoozaako n'ategeeza nti wabaddewo obwetaavu bw'obujjanjabi bw'amaaso mu ssaza Singo ng'abantu bangi batawaanyizibwa endwadde y'ensenke ku maaso. Mu masaza gonna ffe baasoose okuwa ekyuma eky'amaaso eky'omulembe ddala era tuli basanyufu nnyo nti Ssaabasajja Kabaka atudduukiridde mulanga gwaffe olw'okuba nti bannasingo babadde n'ekirwadde ky'amaaso. N'olw'ensonga eyo njagala okukubiriza abannasingo mwenna amaaso galabibwa abakugu. Dr. Edward Mpata atwala eddwaliro lya Muteesa 2 Health Center 4 mu ssaza Singo ategeezezza nti ng'eddwaliro bagenda kugenda mu maaso n'okujjanjaba abantu ba beene oluvannyuma lw'okulaba nti omuwendo gw'abalwadde mungi. Netweyama okubajjanjaba era okubaleetera empeereza endala ng'ey'amannyo naye eri kujja ey'abakyala abazaala n'abakadde bonna tulabye ng'ekitundu kirimu abakadde bangi, so enjanjaba zonna ez'enjawulo zonna tuliziraba era tulisobola okuweereza abantu ba Ssaabasajja. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutwesiga okwesiga Mengo Hospital. Abasawo okuva mu ddwaliro ekkulu erya Mengo nga bakulembeddwamu Isaac Wassa akwasaganya ebya bizinesi n'obutale ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukitegeera nti abasawo b'amaaso batono nnyo mu ggwanga, omujjuzo gubadde gusukkiridde mu ddwaliro ly'e Mengo e Kampala ne bafuna ekirowoozo okussa ekyuma ky'amaaso mu ddwaliro ery'Obwakabaka Emitiya ne Singo. Tumanyi abantu kye bayitamu okujja e Mengo. Mengo teri kumpi eriko wala. Kakati omuntu ava e Kalangaalo, omuntu ava e Namutamba, omuntu ava Luddawa, kimutwalira si kiseera kyokka naye ne ssente zaamala mu transport okujja e Mengo. Kati ne twagala obuweereza buno tugende nga tubuleeta okumpi n'abantu. Bo abalwadde b'amaaso abasangiddwa mu kifo kino bategeezezza nga bwe babadde basusse okusaasaanya ensimbi nga bagenda e Kampala okufuna obujjanjabi. Natambula emirundi mingi okugenda e Mengo banzijanjabye ne bamaaso ne bagalongoosa ki kyokka erimu lituuse obutalaba. Era nali nteekateeka kyange ate nzireyo e Mengo. Naye bwe mwasembeza ekigambo tunajja jjo ku bulwadde bulala ne bambulira nti olwaleero mujja. Nga nti njakukomawo nga mponye. Kati nenzija okulaba omusawo era atandise okunzijanja ate balungi. Naye bwe mpulire nti obuzibu bw'amaaso bwava banfumita wano ejjambi. Kakati bwe buzibu bwe nafuna buzibu kyali bw'amaaso n'ebiranga nja kubeera bulungi. Naye kati basembezza wano ng'eri mbadde nsasula emitwalo 5 kinyambidde ddala kijja kunkola bulungi. Eriiso lino lyankwatanga 9 January. Bwe bukeera nange nenzija wano naye bankolako. Abasawo bataddewo olunaku lwokusatu okusobola okukebera abalwadde b'amaaso oluvannyuma baweebwe galubindi n'eddagala. Byankuwanga Francis Xavier ku Salt TV Omunnyo.